Kadaama TV omuwala oyo gwe mulaba mu kifaananyi ekyo Kadaama oyo anoonyezebwa ng'anoonyezebwa famire ye, mikwano gye n'abantu abalala abalumirirwa. Vidiyo eno tugenda balaga vidiyo nga evudde ku TikTok ya Maria nga alanga omuwala ono agamba nti n'omuntu yenna amanyi amayitire ge asobola okubeera ng'amukontaktinga, asobola okuleka wano comment oba n'omukontaktinga ku TikTok ye kuba famire ye yeeraliikiridde. Mu bumpimpi omuntu bw'oba ova e Uganda olina okubeera nga osayininga contract. Contract eyo ekugamba kukola mu nnyumba emu. Era n'ono omuwala wekyali yasayininga contract kukola mu nnyumba emu. Naye bw'atuuka eyo ne babeera nga bamugamba ajja kukola wano na wali wano na wali. Kitegeeza mu nnyumba nnyingi ze yalina okukolamu. So ye omuwala okusinziira contract ye yagamba sigenda kubeera nga nkola mu nnyumba zino. Oba mwagala munzize ku ofiisi. So yagezaako okubeera ng'akolagana ne ofiisi oba ayogera nayo ababuulire ekizibu ekituuseewo n'okubeera nga baagala omukozesa mu nnyumba ez'enjawulo n'ekigambibwa nti ofiisi teyamuwa buyambi. Okuva olwo tewali amanyi gy'ali, ku ssimu tebamuwuliriza, ku WhatsApp taliiko. So omuntu yenna amanyi omuwala ono gy'ali asobole okubeera ng'akontaktinga Maria ku TikTok ye oba atukontaktinga wano alekewo comment oba naawe bw'obeera eyo omuwala ono ng'omanyi ekifaananyi kino ng'omanyi kino kikyo gezaako okubeera ng'olaba nga okontaktinga famire yo kuba beeraliikiridde. Mulina okukimanya nti obuzibu bwonna kye tugenze tulaba nti kasita obleaching oba n'omenya contract kitegeeza obuzibu bwe butandikira. Ovudde ku ndagaano nze gye nasayininga kuba nze ngenda okusomamu mu ndagaano eyo ondaga nti kino na kino na kino na kino onookikkiriza ne nkugamba nja kikkiriza. Kasita oyongeramu mu kintu ekyo awo obutakkaanya bubeera bugenda kutandika. Kasooke tuwulirize Maria ne vidiyo ye engeri gy'alangamu Kadaama ono tulabe oba asobola okubeera ng'afunika. Gwe naalaba vidiyo eno saabambi ogintambulizeko etuuke ku bwe kikwatako paka nsaba nina omukyala gwe nnoonya, si gwe nnoonya gwe tunoonya ne famire ye gwenoonya. Yeesiŋŋinamu bawaano. Omukyala oyo yafunamu obutakkaanya ne famire ye gy'akolera ne Saudi Arabia. Ng'obutakkaanya buva ku kiba mwagala akole mu nnyumba bbiri naye nga tasobola yekikola n'agaana n'abagamba nasayininga contract ya nnyumba emu. Baamulemerako era bazze bamulemeranga kombo naye ye n'agaana n'abagamba nedda ne basalawo ne bamugamba tugenda kuzza Uganda. N'abagamba nze najja kukola bwe muba temusobola kunkwata nga muwulira munkooye temusobola kunkozesa mu nnyumba emu munzeze ku ofiisi. Baalema ofiisi agiraajanidde ofiisi ze zombi aziraajanidde ziremye era essaawa zino tumunoonya tetumulaba. Twasembayo okwogera naye mu wiiki ng'emu ewedde twebuuza singa baadde baamuzzaayo e Uganda yandibadde yatuuka dda mu famire ye. E Uganda tebamuzzangayo, ku ofiisi tetumanyi oba gye baamuzza ne ku ofiisi twandibadde tufuna amawulire nti yadda ku ofiisi. Bannange kamubawe bambi mutambuze vidiyo ye naye naamulabako amufuna bambi you can inbox me nsobole okumanya amayitire ge. Yoyo wenjogerako bambi yenna yenna amanyiko waali oba yenna yenna asobola omufuna bambi inbox me sobole okumanya wa waali kuba sikyamuwuliza famire ye tekyamuwuliza tewakyali amanyi kikyaliko. Bambi mutuyambe naye bannange ofiisi omuntu mwatugamba tulina kukola mu nnyumba emu era mwatugamba omuntu aba agenda okukozesa mu nnyumba bbiri gaanaagaanire ddala naye omuntu atuuka tokulaajanira nga kugamba bagamba kola mu nnyumba bbiri naye nze sikisobola n'otafaayo n'otareactinga. Bannange ofiisi mutuyambe mutufunamu siganye naffe tufuna naye nammwe mutufunamu banaye mutuyambe nsaba mbi musheyalinge paka wenfuno engeri gye nsobola okufunamu omuntu ono.